Mugamba mutya abalungi abekomira ku Wings TV banange mwe bali okubeera nga subscribinga mwe bali okubeera nga mutwagala mwe bali okubeera nga temusubwa programs zaffe ezibeera ku Wings TV. Program ekitangaza olunaku olwaleero ne Almas Jacqueline tukuleetedde omwami mugenda kubeera nga mulaba olunaku olwaleero ate naye mumumanye muyinza okuba mubadde mumanyi mannya malala ke kaseera mumanye amannya ge amatuufu na biki byonna tugenda kubeera nga tubimubuuza ate era ojja kubimanya. Njukira tuteekebwamu ssente waneno mu program ekitangaza Zenji Studios ekola buli kimu ekikwatagana ku production ekola buli kimu shooting editing sound kwegamba buli kimu oyina mukolo oyina movie yo wetaaga kugikuyambako oyina kwegamba buli kimu ekikwatagana ku ebyo genda ku Zenji Studios ojja kubeera nga otuukirira omwami Ismail Chobe ye CEO wa Zenji Studios. Ate tuteekebwamu ssente Vintage Healthy Care ejjanjaba buli kirwadde omwebirevu n'obutuka olina ekirwadde ekikuluma genda osobola okubeera ojjanjabwa. Tuteekebwamu ssente ne Shamia Shoe Store genda osobola okubeera nga weefunira engato ez'enjawulo naye nga z'abakyala n'abaana abawala. Omwami tosala. Tuli mu program ekitangaza tovaawo katugende ate tulaba omwami. Mugamba mutya abalungi abeekomira ku Wings TV banange mukola kyamaanyi mukola kyamwedo mwe bali okubeera nga subscribinga ate gwatalina badduka misinde ku YouTube ogende osachinga YouTube channel yaffe gye bayita Wings TV ate osobola okubeera nga subscribinga oleme kusuwa programs zaffe nnungi nnyo ate nga nyingi nnyo. Mwe bali okwekumira ku program ekitangaza mwe bali okwagala na Almas Jacqueline. Olunaku lwaleero zize n'omwami ono abali mu maaso abatunuddemu ate nga namwe mumutunuddemu mumumanye amanya gammwe ag'enjawulo ke kaseera tumumanye yaani amanya ge yazaalibwawa biki kwegamba byonna tugenda kubeera nga tubimanya olunaku olwaleero mu programu yaffe ekitangaza nange ne Almas Jacqueline ku Wings TV. Ogamba otya sewe? Ndi bulungi. Oli otya nnyabo anti ndabye oyambadde empale zimayite empale z'abasajja. Omanyi anti omulembe gwakyuka. Omukulembeze yasooka okufuga ku ntebe ya Uganda kati si yaliko. Mwe bali kikwasaganya tugezaako namwe mwe bali tuwagira kale amannya gaffe amatuufu gali eri amazaalirwana. Amanya matuufu nze Kafeero Jamada mangu nnyo era gaweddeyo. Sokoleke. Kafeero wejjira ki? Nkima. Oli musajja Muganda. Abenki ombala gwa benki. Atamanyi Luganda. Badde nkutandise. Otoba kwewoza. Neda tondeke tokola kitosazaamu program. Ntandikaako. Kati soko nkubira omubala gwa benki mawombulire. Kati omubala nsobola okukuba naye banja abeddira enkima nga tebaguma esagala bankope. Anti oyagala ojja mmala bakyaza nze nkomewo ndyoke ngubakubire. Oyagala bankope. Omwami Kafeero Jamada azaalibwawa? Nzalibwa mu district y'e Masaka. Egombola abaliyita Buunga ekyalo Kanywa. Abasinga tebamanyi nnyo Kanywa bamanyi Bukeeri ne Naluzaale waliwo ekigwa ky'Abakatulika ekikulu nnyo ddala so bw'oyogera ku Namirembe bamanya mangu kikyogerako naye ng'ekyalo ennyini wenzaalibwa bakiyita Kanywa Masaka. Kati omukulu Kafeero Jamada ayingidde atya movie industry? Movie industry okujingira nasooka kuba mulabi wa bina Uganda nga mbyagala nnyo nga mbirabira ddala nga mbigula wamu. Kina Uganda kiki wasooka okulaba? Abankyajjukira naye ndowooza kyali ky'Othman ow'ensinkano y'ebizibu. Kye nasookera ddala okulaba naye nga mbirabira ku TV yali kigenyagenya. Naye okutandika nti ngenze ninnoonya n'engula ne ssente zange sirabira ku TV yali nsinkano y'ebizibu. Kati bw'ovaawo. Kati nimbyagala. Mbyagala nnyo nfuna interest mu by'okwagala obiraba. Kakati Lumumba ngenzo wa modern ningula yere ekina Uganda nzija n'ekiraba oba bali bakiyita oba go wesiga oba mwesigwa
ngendo okulaba nga ndaba mu Medirubowa kakati bwe mulaba ninewunya nnyo biseera by then nga mbeera nsambya Kevina sakimala nayo na posing nga nziruka nga ngenda wa Medirubowa nga mumanyi era nga mukwano gange ali nyina akafirimu kenda bawaka nkulabyemu kyajja kityo kuba nti oli ozanya firimu zinzanya bikibi ninga kati nange njagala kuzanya nkoze ntya ngagamba jangu okole ki twogere ntukola program ninyingira ntandika okuzanya okwo kwali mwaka ki wewe wayingirira buli omu alina ekitone kye nze kyange kyakwerabira kyakwerabira ekyo kyo nkimanyi tosobola yadde okuteebereza myaka gyemanyi oba 2000 oba 9 oba sokoleke 2009 simanyi nakumanyi aya basi sijukira naye oba tukireke ndoza tukireke bana tukireke kati tukireke kyo tukyesonyiwe oyingidde mu industry by then Lubowa yali amaze okukola gundi production ye bali bakyazanyira Kawempe wali omusajja yali abakuteko ye Lubowa ne Faizo oba nono musajja yafa yali akola gonde kadongo kamu ku CBS ono yakafo omuyimbi yali ani eyayimba akayimba endaga butonde maka makulu yes kati wali omusajja yali haje Kawempe yali abakuteko kola nti abajjayo ebiseera byali tanakola kichenga aromatic film kijo watandikirako ng'oyingidde kakati betuyingira atukwasa Faruku Mutebi yali atendekera ku White Nile Katwe batutendeka twali abantu nga 8 kakati nga balina ka film already ke bali bakola mu biseera ebyo bali bakayita Nsobeddwa kakati ni bakola kini bagamba yende bampemo kasini kubanga yeye ali mukwano gwange yinga Medi kakati ningenda mwali mu sini nga yafiridwa mama we tuli ku Lumbe tukungubaga kati ni bampanga nyina kumutambulirako okumugumya nga sina muwadde kigambo naye bwatunulenga nagenje ntonolira wadde nenga kumugumya nga mpulira nfwa nga ndabira ddala endi mubire keke nasokera mu ddala Nsobeddwa akali ko kubiri yali Kive Bulaya era nabo batuwa mu kasini kamu Kive Bulaya bampa mu kasini kamwera nazanya ngo omutemu nti gondi lutaya igwe twali tugenda okutemula nti yali abera bweru nawereza sente ze wa muganda we amuzimire mu nyumba muganda we nakola ki nazirya karate we yajja muganda nga tayina kyakumula nga ina mutemula kati najja tugule tutemule lutaya kati nze navuga piki ninekike motoka ya lutaya ekiro nenefuula piki ina ekizibu najja nakuba ngombe paka lwe yavaayo alabe kiki mbadde lwavaayo ne mubaka ne mutuga so ye film eyokubire Kive Bulaya okay Buchanga ozanya film enyaba oyina titles nga meka titles ngobo manyera bana Uganda nti titukuma records era mu Uganda kuma record mayo yakolako yabera kwebweru ne baba yasoma nga mu Uganda kigambo kyali kujja kuma record kyo titwachi yonkandoza nga tukyayonka banyaffe naye nyinzo wezo ba asatu asatu benzo anti ngobo manyenti kadise kakasa galabika gali naye nga zo zikubye zo nzikubye lwabutamanya muwendo ekyo kyakabi ndoza ne sente za filimu oziriddeko sente nyingi naye nga fomo gye zirimu format ya kwa bantu kummanya omanyi sente oli asobola okuwa sente nga zikuweredde mu check oli nazikuwa mu mpeke ng'ozirabako mpapula oli nazikuweera mu binusu kakati ate omulala nazikuweera mu bantu kukumanya kati nze bazimpera mu bantu kummanya ati kati bwe manyina kyenjagala abantu bakola ki bamanyi banyanguyira era ne bategeera kyenjagala ze sente zenina Buchanga ozanya film film kije wali ozanye n'ogamba wabula eno character enzibu walidde nnyo singa tekibadde kisandigizanye teriiwo teriiwo
sigisobera nakubaawo sokoleke nakulabako ng'ozannyanga bakiyita batya omusajja omufiirwa yes sekibote ekintu kibuzaabuza sekibote ayinza okuba omusajja atasalawo ng'omukyala yamusalirawo biki sekibote teyakuzibuwalira wadi n'omulundi n'ogumu ekintu ekinzibuwalira kale mu firimu kyosobola okumba tekinzibuwalira kyekintu ekivumirira amateeka ga Katonda oba eddiini yonna awatali kwawula eddiini yonna nga kigivumirira oba nga kivumirira eggwanga lyange oba eggwanga ly'omuntu omulala yenna oba nga kivumirira amateeka agafuka eggwanga ekyo nyinza obutakikola ekyo kyokka kyotazannya naye ebisigaddeyo nobogamba nzijemu engoye wano nga ompadde karakita yakuzanya nga ndi bwereere ntandikirawo sirina ekyentya sirina babadde banoonya omusajja asobole okweyambula kuba yeyo okweyambula anti agweddalu ne yeeyambula kati bali ludda bali mpigi ibanyangwire sirina okujjako mpozi nga tuga ndi ndeda tuleme okwesitaza ky'abaana biki awo naye kugamba nti enema sijagisobola nja kuswala sirinayo sirina enswaza kati kwegamba eno kano kafiimu bakuyite bwe baba bamanyi bampite era teri asobola kizannya ekyo okujjako nze mufiimu zonna zozanye character ki gye wali ozanye n'ogamba bulala bukyanga nzanye eno ngizanye nkizanye bulungi nnyo ne weekakasa gwe nga gwe nga n'omuwagizi tannakwekakasa nyina okwogera amazima abantu okusobola okuyiga mu bye twogera tenabaawo nzanye firimu nnyingi naye siina firimu gye naazanye ne ngamba nzanye siina karakita gye naaze ne ngamba bana karakita eno ngizanye buli lwenzanya ne mmala obizanya ne mbitunula bweto ngenda obiraba nga ndaba bibulamu nga ndaba kyenkoze si kyenandikoze nandibadde nkulu ekisinga ku ekyo so sinabakitokola oli muwandiisi right mpandiika lwaki tewewandiikirayo ekyo kyogamba kankiwandiika nja kikuba nkiwandiika nindaba nga mpandiise era nenkikola nga nkoze eki nga ndaba ddala kyenkoze kyekyo era nekizanye nga ndaba nkizanye naye olukimala bwe kiyitako enaku bbiri nga nkimaze genda okira ngamba olowooza ki ekikulemesa okukikuba nsuubira nti omuntu buli lwogenda owangaala n'experience egenda ekula kati olwaleero programu eno tugikoze olwaleero egenda yitako ennaku 3 tujja bwe tuddamu ogiraba ngenda okulaba nti engeri gye nzizeemu ebibuuzo yabuzeemu gamba ekinemesa nti buli lunaku lwe ziyitawo experience egenda ekola ki ekula nolaba ate kyewakola emabega mu ennaku 3 nga kyabulamu buli lunaku oluyitawo experience ekola ki kati kyekinemesa okola ki okikuba kyenjagala so sinazanya nempulya nga omutima gutebenkedde nti nzanya sinaba. Apart from acting and writing mulimu ki omulala gwokola mu movie industry? Omulimu omulala gwenkola mu movie industry directinga kudirectinga n'okutunda firimu. Nina edduuka lya firimu liri ku Energy Center Building ekisenge ba 22 Energy Building ekisenge ba 22 ku Market Street ekisenge kiri ba 22 ng'okirira ku parking kadde awo embeera era banjagala mbeerawo ssaawa 24 okujjako ku Sande ate awo mbeera mu moving and shooting okay awo wennyini webala okubeera ng'okyekumidde ku Wings TV tukyali mu programu ekitangaaza n'omwami Kafeewo Jamada jjukira programu ekitangaaza tuteekebwamu ssente Vintage Healthy Care Zenji Studios ne Shamia Shoe Store mwebala okubeera nga muteekamu ssente mwebala okubeera nga mutuvujjirira omusimbi tovaawo tukyakomawo katugende tunywe ku korendo lw'amazzi.
weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa abannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kaakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacayi ate nga ddagala, kuba nooti 7 nooti 3 6 8 5 4 5 4. Wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu, embuto tezikyatuluma. Mukulikayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe, mwebale okubeera nga mukyekumidde ku Wings TV mu programu ekitangaaza. Nange Ndalumasi Jacqueline, tukyalina omwami Kafeewo Jamada, tukyeyongerayo nnyo mu maaso, tovaawo. Tunula nnyo, nkaliriza ate n'amatu gatege bulungi nnyo. Omwami Kafeewo Jamada, nakulabako mu Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment ndi muzanyi waayo nnyo. Sokoleke wavaayo. Sinavaayo. Abantu bamanyi navaayo. Naye nga bafunye omukisa nti nzize ku Wings TV, so wano bagenda okujja ekituufu. Lwaki olowooza balowooza batyo? Nti sikyabeerayo nnyo. Okay. Naye nga tekitegeeza nti navaayo. Ndi muzanyi wa Aromatic Entertainment. Nti ebbanga lyonna gye mbadde nga bwe nakugambye nti bwe nayingira bwe namulaba ne nyingira ntandika okuzannya. Tugenze mu Zubair family, tugivuddemu, tugenze mu Aromatic era ne tuzannya. So ne tuzannya, nafuna omukisa kubanga ebintu byonna bibamu emikisa. Nafuna omukisa nti ne yansusuwaza nnyo nti nazanya karakita nyingi ez'amaanyi, nange nga nina okwagala kungi n'obusobozi nga mulina obukola kyakola ki kyagala nkole. So ekiseera ne kituuka nendaba nti nedda omwana omugezi, omwana era alibamu omulamu, ab'ozaalibwa ewamu olw'okuba nti muli bagagga tobeera tewa taatawo mpaka koze kakati kanzire wali ebbali nteekewo akayumba nange mbeerewo. Naye nga ate okuba nti nvudde watata ninzira waye nga koza kati tekitegeeza nti ate kati watata nkoze eki. Si bwe kiri. So gyendi era wanjagaliza wonna mpita ne tukola era twakamala okola project esembyeyo wenviriddeyo ebadde amakungula. Amakungula bunagadirectinga part nyingi nnyo, almost 50%. So mbaddeyo naye saakikola nti oba twakayana oba tuyinamu obutakanya tibuliiwo. Naye nze nayagala ku creating a space n'abaana bano abalala baliwo, Bahamisi, Conrad, baninga bwe tubadde tukola nabo bakole ki bataking over. Nabo era nsuubira bajja kukola ekintu kyekimu nabo baveeko ate bacreatingira abalala space. So titulina buzibu bonna wendi era sisibulanga. Okay, ogambe gwe directing amakungula almost. Ani yakuyigiriza 50%. Okay, ani yakuyigiriza ku directing? Filimu benaziyingira. Naziyingira n'okwagala kunyu being nti nasooka kuba nti ndi mulabi. Nga ndaba ebintu bingi filimu naziraba nnyo ezisinga zonna naziraba. So ninjiga kati ninyingira mu filimu ng'omuzanyi ne bantendeka Faruku Mutebe yatutendeka. Ninziwa obudde okubuuza bye simanyi okuzinoonyerezaako nigenda ku YouTube nisoma biki ebyo. So okudirectinga n'enjiga. Nga ndaba badirector abamu biki badirectinga n'enkuyiga kati nitandika okukola kiningamba nteekwa kudirectinga. Era nawandika filimu bagiyita Kampala Tokota. Kwe natandika ningamba eno nteekwa gidirectinga eno. Era ninjesimbamu ntandika gidirectinga. Nenkola ensobi nyingi nnyo ng'era omuntu ng'ayiga. Naye era n'olwaleero sinayiga sijja kwewana nti mmanyi. Naye at least kati nsobola okukola ekintu omuntu nawaayo obudde bwe nakiraba. Kyogamba kali akayumba ke wazimba ebbali. Firimu yaako gye katandika nako. Kampala Tokota. Katandika ne Kampala Tokota. Nze nagiwandiika ningidirectinga. Castinga biki byonna nembyekolera. N'obyekolera ate n'ozanya n'okuzanya n'enzanya. Tebyakuzibuwalira nnyo? Byazibuwala kubanga okusookera ddala olunaku olwasookera ddala naleeta ku seeti abantu 50. Nga kyenyo. Nga mmanyi ngenda gishootinga lumu ngekole ki? Naye nashootinga sini 6. Bantu 6 sini 6 bebazanya. Kati tebakuyombesa watuyitidde. Bebanyiga amatama ne bavenga balwadde amambuluga.
ate bo nibata kuma mu kyakunyombesa byombesa wabula nga nange ensawo kye bankoze wali nali nyino balisa nyino batambuza inokola ki ate nkuba net banaine nabona so ningamba nalyoka nintandika kati ebyo nali sibimanyi nagenda kati ntandika kola kyobiyinga so naziwalira nitudda ku kigambo kya continuity ngoba yeti kati films za tuzikola nga tuli bava director gobera ku continuity gobera ku kichi noba kati continuity yansumbwa katono ngwe neddalu yokwe obakati no badde ambadilgo eki esawe badde etya byona biri kunze chokasi in experience name lwaki tewafuna ko omuntu akolera continuity nali sobolo mufuna naye nali njagala kuyiga nali njagala naye katonda tali yanguzi era katonda kyaterekera omunako tukivunda Kampala tokota teri muntu amulaba natajagala okujjako nga ayina Yesu mutima nga bamuteeka mu mutima gwa musota Okay, kati omaze okola Kampala atokota. Yes. Film kije wazaako awo. Film je nazaako bagiyita Plan B. Medi yali alina ka film ke yankole bakayita nkusibidaawo kali ka kitundu kimu. Kakati wakankolera nembeera nako naye nga bulwenkalaba ng'erinnya sirimatira nkusibidaawo nga sitichina ngere je sikirizanga bunzo nganze kulaba ngo nabaguzi babajja okubuza nkusibidaawo chechi kitegeza nga tichi tunda gonja ate nga ne film yennyine bwe njiraba nga njiraba echa erimo gaps echa banja yetaga nga iringa etagwayo ningamba akate ninjitekamo ninjitunulira ninjiraba yona ninjimalayo ningamba no teka okuwandika film eno jongereko ne mpandika ninyongerako ebitundu bisatu nefuka ya bitundu bina era nerinya nendikyusa nenjita Plan B yali nkusibidda yali film eyokubiri ya Kampala tokotera itali mu bitundu nga bina ali mu bitundu bina naye weewuunya lwaki okola mpanvu nkola mpanvu nange nkyebuza lwaki kubanga firimu zange zisinga obungi mpanvu njagala nnyo okulaba nti nkola firimu ekole ki eggweyo kyo nkitunulira nnyo naye ate kirabika oluusi ndoba kizibu kuba era olaba firimu era olaba nti ofubye nnyo okulaba nti ogenda okulaba ng'era omuntu ajja firimu eno tiyaggwayo kintu kyaggwerawa naye nga ekinkozesa firimu empanvu njagala nnyo okulaba nti firimu bwe ngikola njimalayo so newanvuwa. Okay, Jamada videos yechi ne Nansawood yes chechi ebyo kakati benkola Kampala gonde Kampala tokota media nkoledde gonde nkusibidaawo kakati film ezifuluma bezifuluma noonya abagula ngendo wa modani ngendo wa mukenge abubona abatunda film abantu babamanyi nenga tambula na master munayinaliseka film kaye kano okala bobulabi nga kimutwala emyezo mukaga wait mizo wanga wakalabye na kamisplace nze oba nakataddewa ndetera akalala notwala myezi nga mukaga talabanga mu film nenga mankoze ntya basi kati mba planning ekyokola mbange ndentebe nali ku boda nefuna accident yali enzise motoka yantomera nempitako nimbera wansi w'emipiira eyo wansi wayo naye nkulu okuvano ngeri kakati nimva mu accident nemala emyezi nga mukaga nga sikola nga nawoguka okugulu kuno obwavu ne bunnuma kati nimanya nti okitegeeza waliwo obuzibu nyina okukola omulimu nga ne bemba siriiwo ng'omuntu omulala asobola okukola omukazi oba omwana basobola okukola abantu bange kati nesalawo nkola edduuka eritunda firimu kokukola edduuka eryo Jamada videos eri edduuka kakati bwenkola tuuka firimu eyo benazifulumya nga nazo zeetaaga by then nga nteekako aromatic naye nga zeetaaga kubaako company ezikola nga naye sigiina kati nisoka nkola Jamada simanyi Jamada talent oba something waliwo kigambo kye nayongera kwawo kakati ekyo nikigaana nengamba nenkola Jamada video production nebeerawo nengikyusa kati wenyogera kati nakola Nansawood Entertainment Uganda 10 kati je sokoleke awo wennyini 10 kitegeeza ki buli film efuluma 10 ate nga
waliwo omuzannyo oba gwe bastagingako oba abagonda abazubair family balina omuzannyo gwe bakola baguyita entobazi 10 kati lwaki 10 kati mu Uganda tulina ekizibu nti mu Uganda osinzira gy'osinzidde kati wano olina okola ekintu kyonna oba firimu ono gituuma erinnya lyo lyoyagala n'omulala nasinzire nansana naye nagituuma erinnya lye erimu n'omulala nasinzira mu ntaana gyali naye nakola eyiye naye nagituuma naye nagituuma erinnya lye erimu kakati amanya manyi gali ku katale nga firimu zina erinnya limu naye nga firimu za njawulo kati ningamba ekyo kingenda kitangira ntya ningamba kati nze zange nina okuteekako nti Kampala Tokota 10-10 Plan B 10-10 Sekibote 10-10 Kasenda Bakazi 10-10 Supergulu 10-10 nti mu bantu 10 nsobola okutaasa ku ekinani bagamba naye eri gye noonya wadde no Supergulu naye eri eriko 10-10 so 10-10 eringa trademark yaki ya Nansawood. Yes. Naye ate oba okuba obulango bwa movie ezo lwaki toyongera kaka kagamba aka 10-10 kabaako kabako okujja ko obuze nakola edda nga sinakola kikuba tugenze tu rebrandinga buli mwaka naye ezasooka okuba ezenasooka okola nga sinasalawo ekyo tikaliiko naye ndi mu program okola kizo nnaku rebrandinga bulungi mbiteekeko. Kati Valentine ekuwuuba ekuwuubira ki? Valentine empuuba kwekiva nti nalowooza mabega kwa ennaku nga 7 mabega ninga Valentine etuuse Valentine alimu golimbo mungi bingi abantu bye bakola abefuula mu baagala nansima bali bakola ebintu biyitirivu nkulindira wano nga bwe tuli wano nkulindira wanojja nga n'omulala ali ku balazaawo n'omulala ali ku nsonda wali bonero ogenda obatuukako nti ki abamu beekubira namu kati ngamba nkoze ngamba no abazanyi ba firimu tuli basomesa ngamba kintu kino naka kikwateko nimpandika ka firimu era ninkayita Valentine abaagalana ningezaako okulaga ebimu ebibeera mu Valentine obumuli bwe tufuna bwe batugabira buvaawa ebirabo bye batuwa bivaawa era bikumikirizawa dalani omwagalawa ne Valentine woddala dala yeye oba muli bangi Valentine ayina okubeera omu oba luyina kuba lujegere nga lwetolozi so kati kyekimpuubya Valentine empuba lwekyo nti mmanyi of course sobola bimalayo byonna kubanga bingi naye nasobodde okolako kyenkolako era firimu eyo tugenda gifulumya nga 7 esobole okutambula abantu genda okuwera nga 14 Ogwokubiri nga buli omu yakafunye edda akalabe era atanafuna kirabo kya Valentine tabula banno nyino batabula yes nyino batabula kati okolanga banene wa CEO bebiina abalala okwefunira abana b'omu kibiina kyo okubafuna ntya ngamba abawala naye bwoba yagala kasiti kola kinene abawala banene bebiira ekyo si kiinako obukakafu nti abalala bakikola naye bwe baba bakikoze kiba kibi kyekisooka ekyo kiba kibi ekitegeeza gwe tokikola nyinza okubanga sikikola naye simanyi kubanga simanyi naye abantu baba bakulu Jackie ndi waddembe okukwana nenkukwana naawe onolaba okukkiriza oba okugaana so beba naye wekibeera ekibi kukikola nti nze Jackie okuwa karakita mu firimu yange nasooka kwagala ekyo kiba kibi era ekyo tukivumirira nkivumirira ere wange tikiriyo era sigenda kikola era nabakikola kyo kikyamu kibi nnyo okay omwami Kafeewo Jamada omukyala gwe bayita Maggie omumanyi mumanyi ali mu Nansawood lwaki wamubba mu Big Boys kakati omukyala yono saakoma nakujja kumubba bubbi namukyusa namanya kati bakyamuyita Maggie kati ye rwani ya Namata Nanyondo era bwe mba mwogera nekwata ne ku mutima okulaga nti ambeera wano so omukyalo oyo Samu Babubbi omukyalo oyo namusaba Yusuf Kinene agenda nzanyire mu Kampala Tokota kakati netuzanya
ngendo olaba ekikyala kikyala kirungi kyogera bulungi kirina olususu lulungi kyembambuuza omukyala ono ali atya ayimiridde atya nitandika okukola research kuye nensanga ali awo nga abasajja bali mu tulo beebase tibalaba nti akola ki wali kati nentandika ki nentandika olukujjukujju nemusemiringa mbowa nga kino kiri kitya lwaki tukola bwekyo netukola ki nga bwemanyi nti obwenzi tibukkirizibwa era babukola bakola kikyamu tukkirizibwa okuwasa nengamba kati tukola ki twagala kigambo kyakola ki kyakukola bufumbo ebigambo byange nasobola obimusonseka bulungi mu matuge ne bitulamu bulungi n'abiwulira netukola ki nemuwasa era wenjogera kati yakanzalira abaana babiri omuwala n'omulenzi akawala bakayita Ailahibba Kafeero akalenzi nako ke Habba Ahili Kafeero baana babiri so kakati nabeera nga mukyala wange naye nga muzanyi wa Big Boys ekintu kya movie industry mufunyeemu baba naye era tukyetaaga okufunamu okusingaawo so kakati Rania muzanyi wa Big Boys naye nga omanyi kati mukyala wange bwamala okufuuka mukyala wange nga director Yusufu Kinene okumuwa okwagala omukozesa alina okusooka afuna program okuva wabba ate nga bbaawo oba mbadde njagala ku mukyalo oyo Rania anzanyireko nti ku maane gaza kati ate ku maane mutwala mu ddwaliro kunywa ddagala ali lubuto okiraba kati ne bijja nga obufumbo n'okuzanya nibijja nga bikola ki nga tibikyakwatagana bulungi wamwagalira ate oluusi abeera muzito nga tasobola kuzanya wamwagalira ate oluusi nze nga muwange lwali tulina okusiba waka nga tukola ki nga tuli mu nju tutudde tuli bwerere tweyagale okalaba kati programu ye ey'obufumbo neba nga tekyakwatagana bulungi neyani neya Big Boys so naye nga amazima gali nti muzanyi wa Big Boys era n'olwaleero muzanyi wa Big Boys era wakamala okola ekyama yamuyita nagenda nazanya muzanyi waabwe just mukyala wange naye kati olwokuba nti mukyala wange kati ne wange era azanyayo ate tosobola kumumma opportunity kati njime Rania njiwaani naawe obadde ki toyagala funa balala nabo bawe kiri ekintu kati kikye so kati oyo mwagala nnyo oyo bwe bulamu bwange ye mama bulamu oyinza okugamba nti no Aki esooka yakubiri lwaki ogira otyo n'oli mugambeko n'eri mugambako naye yetagala byakwemulisa ate nze ne Rania twemulisa ate oliyanga nze byakwemulisa saagala nze ebyange njagala bya munzikiriza kwanza ate no Rania ayagala bya mutaala kati endo kambere mutaala eno mbere munzikiriza naye nga kyonna ekitambula so wetyo simubanga akyali muzanyi wa Big Boys kagamba oli mwami mufumbo owa Akezo ekyegezo kyabuzaayo big naye kati ndi mumativu kyebampa Rania kyampa mama Fatuma kyampa ndi mumativu ndi mumativu tokyanoonye ogobya abandi etaaze era banonye abala banonye bayisima banonye bagunde basudaisi banonye baroni naye nze nokadiwa nkadi tonda bebirevu muki envimu birevu sikyasobola kudduka ku speed baroni ko baddukira abo bo besobola kagira kyabeera nabo Okay. Kagambo chike wandyagadde okugamba faniwo ali eyo alaba Wings TV. Okay. Banange ekisokera ddala njagala okubeebaza. Mmwe bali kulaba Wings TV. Mmwe bali kuwayo obudde ne mugiraba anu wokka we mugenda okufuna ebintu ebituufu. Nga baleeta omuntu niyeyogera awatali bya lugambo nga ye nnyini bigambo biva mu kamwake ng'asubira bayogera bituufu. So timukowa mwongere okulaba Wings TV musubscribing banange ekyo kikulu nnyo subscribinga wojja kulaba akagambo wali subscribe kabeera namu kala myufu kakonemu waggulu wali wajja kuleetawo akabonero kakadi nako kakoneko kakuyambe buli bateeka kati ng'emboozi eno ofuna ka notification oba obubaka tibalina ke bataddemu osobola okukola kyokulaba muwagire bannaye bwe muba tumutuwadde ssente ate mukozesa amaanyi mukozesa amagezi ebintu bwe bitume biwagire abawagizi bange mwebale nnyo mwebalire ddala nze nkyali mu firimu nkyali mu industry
era nkyabaleta ebirungi bingi bye mwandabyeko nno sina gamba bwe kuba kutandika ntandika butandisi. Ntandika butandisi ebisinga bikyajja sinaba kuvaamu kintu kyendaba nti ddala kisaanidde naye kyakola nteekateeka njabawo ekintu ekisinga obulungi okusinga ku ekyo kye mwakalaba. So mwebale nnyo mwebale tuwagira. Mwebale kuwagira Nansaud Entertainment Uganda 10-10 abagala okuzanya banange mujje omukisa gukyaliwo bajje nchawa bandika abazanyi mujje mu Nansaud Entertainment Uganda 10-10 osobola okujja ku Energy Center Building ekisenge ba 22 Market Street oba n'okuba ku namba yange y'essimu eri 0704 8 8953 nkubiraako twogere bobo oyina ekitone kuwa omukisa abantu bakube business bagimanye. Mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima nnyo bana aba Wings TV nzaani kafeero waabwe kunondayo mu bantu abayitirivu ne mugamba musajja atamanyi Luganda musajja alinya mu Luganda najja abeere ku program wet nzaani. So mwebale bannange mukama abawe omukisa ebintu byammwe bitambule. Njagala kwebaza bannange mwenna mwebale kulaba Wings TV mwebale nnyo mwebalire ddala abawagizi bange mwebale kuwagira mwebale kugobera ebintu byange byenkola ne musiima ekyo nebaliza ddala mwebale kuwagira Nansaud Entertainment Uganda 10-10 mwebalire ddala abantu abanyambyeko okunfuula kyende nabo njagala kubeebaza Medi Rubowa wa Aromatic Entertainment Faruku Mutebe wa Nam Squad Bossa Senukuma wa Boss Pictures Katumba Faizo wa Focus na okwebaza mukoze kinene nnyo kulaba nti munfuula kyendi kyemmanyi amanyi gamwe tegabasala kyenkola mu kiraba bwe muba temunnakiraba mujja kiraba. So mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mwankolamu ngusiima era nkyaguliko. Abawagizi baffe tumukoowa mmanyi waliwo ebizibu bingi oluusi bye mwagala tukole tetunabikola oluusi omutino gukyali mutono naye mugume tugenda tulinya mpola mpola ebbanga lyemumala nga mutuwagira. Mwebali nnyo mwebalire ddala mukama abakuume. Amiina. Amin. Totumiddeeko omukyala tiyetaga mutumira kubanga mbadde naye era nzirayo gamba ye ntambula naye antambulira mu mutima era ebifaananyi bye mbiina wano mu wallet tambula so leka tumulabeko bamubbe leka nze ntegeera tosobola kuntomeza osajja abali basumagidde bamala ne bamaye ebintu bibala bayita mu nga nibaga buli kyo kintu kibeera kati mbalage ogala kukola kyo obadde kimu naye omukyala yamala ddozaala abaana ebiwanga 2 ate buli lwazaala yeyongera okulinya ebbeeyi mukyala buli lwazaala omukyala yo kimwongera ebbeeyi kuzaala era obeera n'omukyala ng'aganya okuzaalira oyo talina value value eri mu kuzaalira mwami. So mwebale nnyo bannange simire ddala era nsaba n'olulala mumpite nja kubaawo. Aya basi omwami Kafeero Jamada wati walabise olunaku olwaleero mu programu ekitangaaza wabula nkujjukiza nti no yafulumiza movie gye bagiyita Valentine abaagalana duka ku kizimbe kya Energy Center ogende ku room 22 bar ojja kubeera omutuukako ennaku z'omwezi nga 7 egenda kubeera ng'eri out ogwokubiri guneeno gwe tugenda mu guno genda osobole okubeera ng'ogyefunira ate otabule ku balala oba si ekyo ogwe mukwano n'omulala oba kwegamba ebintu ebyenjawulo mulimu ebirungi n'ebibi genda osobole okubeera ng'ogyefunira nkujjukiza room bar 22 Energy Center genda osobole okubeera ng'ogyefunira bwetyo wetulabise olunaku olwaleero programu ekitangaaza jjukira tuteekebwamu ssente Vintage Health Care gwe omukyala oba omwami ali eyongwa omwana w'obutuka weyunire Vintage Health Care ojja kusobola okubeera nga otereeza ekintu ekyo oyina ebirwadde ebitali bimu oba ebirala genda ku Vintage Health Care osobole okubeera nga wefunira eddagala. Tuteekebwamu ssente Zenji Studios ekola ebintu bingi ebikwatagana ku production
genda osobola okubeera ng'otuukirira omwami Ismail Chobe tatatama ombwati asobola okubeera nga akugamba ebisingako awo. Tutekebwamu ne ssente Shamia Shoe Store wajogenda okufuna engatto ez'enjawulo ennungi okuzaama wabula nga z'abakyala n'abaana abato nga bawala. Mubeera bulungi mwebale kulaba program kitangaza Wings TV tovaawo. Weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kaakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacaayi ate nga ddagala kuba nooti 7 nooti 3 6 8 5 4 5 4 wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma.